Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbanyiza abalabi balungi ba program Ramadan special nembe basa okubera nti muje kumirako era ne basa bona abere bagirindiridde okubera nga bagikanya bagiwuliriza baba kukibaika naddala mu program ya feno bamaseka abenjawulo betuleta alhamdulillah tubasa Allah tusobodde okubaleta naye munna ababalabiye olina tojjamu basomesa tonyumira unyumira seka wabula uliriza byasomesa olweko kyopikingam Maro senkangi gange okubera nga mutusako program y'olunaku olwaleero ku GTV ate ndi ne Sheikh Dambiya Yusuf okubera nga tutusako program y'olunaku olwaleero tugenda kubera nga twongereza waliwo twakoma ate katusuke seka tubuzeeko ate tubeere nga tukoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana bafile banyinaffe tiwana ku Global Television mu mwezi gwa Ramadan ate mu ssaawa ng'esemberedde okubeera nga tusibulukuka tuli mu mirimu emirungi osobera okukola mwezi gwa Ramadan. So inshallah ta'ala mugino gyetegereza nnyo bulungi walabe n'emirundi osobera nga weekwatako inshallah ta'ala tuli ne Sheikh Dambiya Yusuf Imaamu Masjid Jamia mukala matendo hafulani angwebaza omusiraamu wenna n'atali musiraamu abekumidde ku GTV bakubera nti mugiraba mbajjukiza nti basiraamu wenna tuteekeo ekyamaanyi bwe tutula ku TV tuneno baako kyojjamu kyoyiga ate kyoyize biidhinillah naawe kitambuze okiyigirize n'abalala kubanga ate bwekikuwa omulala naye n'abeera nga akiyiga kufunamu empeera kubanga ate naye bwakitambuza ate naye n'akiyigiriza omulala ate nawe ofunamu empeera. So tetukoma bukomyawo okulaba bulabi ne tulina empeera zetusobola okubeera nga twenyagira. Omulundi oguwedde tulina bingi byetwalaba ne Sheikh Dambiya Yusuf Imam Half London ekakiri abamanyiyo akaala amatendo seka Imam bwakaita seka ekisibo kikutwala kitya? Isiba alhamdulillah mungu twendemu kunkyukakyuka musana gwali gutokya nnyo nga tekinnatuuka naye Allah n'atugondezaamu ate akapewo era lusi n'enkuba emalako ng'etonnya noba basibi naye nga mbutuufu enkalamu tatekoze eki obudde nga bukakkamu alhamdulillah era osobola ofuna empeera tusaba Allah ati sasa atuwe tukimaleko ate tukimaleko nga Allah asimye emirimu gyaffe fena mwe abatulabeeyo inshallah ta'ala biidhni subhanahu wa ta'ala. Naam, kiriza Sheikh ate tujja kulwawo olwabaddu okubeera nti babeera balindiridde okubeera nti bayiga era basoma tutandikira olunaku olwaleero twali tulaba oli eri emirimu emirungi omuddu gy'asobola okubeera nga akola ate n'aganyulwamu mu kisiibo. Alhamdulillah wabihi nasta'iinu ala umuuri dunya waddin ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. تمتلز الله سبحانه وتعالى تو مكسه نقول مزق رمضان وباكو نكتويقة وأنا جكرا مزق رمضان وكل الأمبيرة سينغو باكو نكو سمانو كايقة نقول مزق رمضان Allah tempera azikubisangu emirundi gikolaki emirundi mingi kale singo olinya level yokubiri kyosomye n'okiga ino kisa mu nkola dhalika afdal kisinga tobereki inshallah ta'ala ali omulimu omulala nga omwangu naye ate mulimu empeera nyingi kubanga omuntu afuna wuzi osobola okitwalanga omulimu gw'omulungi agawuzi tutekola kinga tutekuggwako noba ngenzeko mu kiyigo nebanga wuzi yange ekutuse envayo nfuna wuzi nembeera nga sigala mu ssala wabula nga okumya eki okumya wuzi okuuma obulamu bwo ne wuzi sooka ofunamu nti shaitan ekubeera wala waba mu kisibo shitaani nsibe naye kugamba otandika nga trainingiyo ebeera nga shitaani ekubeera wala hatta ne after Ramadan nokitambulirako ensongera eyokubiri omu ku basajja gwandinyoomye Bilali ibn Rabah Allah lwaki yamujjana nga akyali mulamu akuuma wuzi nomba kusalamaga nti nawira nagenda mujjana nempulira Bilali ng'akoona engatto ze nga ziriyo mikalamanagidiyo yambalanga edda nga akoona mukimujjana Bilali ibn Rabah kwanika omusajja ngono omusajja eyali omuddu omwavu talina sente zajja kuwayo nnyo ayingira ejjana jukira ejjana ejjana ya Allah ne mali ya Allah ne Allah ga mugure ejjana yange ne kine mali yange fashtaru jannati bimali naye kati bya nsajja mwavu talina family nti ngagga nti agire
ate obusuubuzi era nabwo bwali buzibu gyali kubanga alina okwazinira nabbi alina okwazina ku subuhi ku dhuhuri asiri maghrib ne isha agamba Bilal ibn Rabah niye yakola ibada ye eri mu busobozi bwe Allah n'amusiima yanabeera mu bantu abayingira ejjana nga teri balamu lwakukumaki ku mawuzu ye Bilal yalinga wuzu eno bwevaako nga ddako amakulu singa afunamu ekitwala wuzu ye ng'agenda ng'agijjuza so nawe osobola okukoppa sahamiba basahaba twakoppako buli omu unique character ye gamba kayina akenkizo ku bantu abaki abalala noga nti wuzu yange nange nkitandiseewo ibada nyingi ezimu ziyinza okunnema naye nange eno gye neekoze eki neekwate kufuna wuzu nga sigwa wuzu obeera funamu fi duniya nga shitaani ekubeera wala kubanga abantu bangi amajini gebatawanya amajini gatawanyiza abantu netugantekamu sente millions and billions naye negaba nga tegagenze naye kumbe nga waliwo ebintu byosobola okukola kati nga wuzu Allah nakukyasa ddala nga shitaani tekolaki nga tekusembererako ddala kati omuntu kunaku n'enkomeero yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu rawahu al-Bukhari hadithi ya sahaba itwa Anas bin Malik musama yagamba ntinno abantu banga basilamu kunaku n'enkomeero bajja kuyitibwa bajja berenga banneyanjulira naye nga ghurran muhajjalin wanga ghurran muhajjalin ziberanga ebibala ebyayingira ku ngamire ne ku kine ku mbalasi naye nga abala bakira nti kinyuma nga wandigame nti ebikomo nga bayina ebikomo ebinene ebivanga wano paka wuzu eringa ekola ki eringa ekoma so awo wana wofuna wuzu paka notuuka Allah ajja kubeera nga akuwa ebikomo nga binyuma naye nga bikomawa awuzu wakola ki wabeera nga omukono ofuna wuzu mpaka wano nga wewali nga Allah atadde ebikomo era wonna nga wanyumya ebingo oli well decorated nenga lafuna ufunyi ki wuzu wenga ibada entono so abantu bangi bagenda kufuna ebintu bya kulenya enkomeero lwakuteeka amaanyi ku bintu gwe badde okola ki badde onyoma akati era musana gaba nti no tabalughu hiya almu'min haythu tabalughu alwudu nti okwewunda n'ebikomo n'ejjuwira lye w'omukkiriza kuna kulenya enkomeero ajja kubanga atuukira ddala haythu tabalughu alwudu wudu yalinga ogikola ki yolinga ojukume so befuna wudu wegendereze nnyo uno kokola ino bango obunyiriza empata nyanza ngazikola ki zana amazinga gagenzeyo buki bulungi ebigere obigire bulungi nga nabbi yakola ki yeberanga abirabiragira wonna oli mukufuna bikomo na bitangala kuna kule ki nenkomero Allah subhanahu wa ta'ala onakulumu sallallahu alaihi wasallam itambula nagenda kubazika sahaba bagendawo nabagamba nti no assalamu alaikum diyara qaumi mu'minin emirembe gibere gye muli mmwe amayumba g'abakkiriza wa inna insha allahu bikum lahiqun naffe mukaseera mpaawo kaaga tujja beegattako tujja bakola ki tujja tubeegattako naye nabagamba nti no waladtu anna qad ra'ayna ikhwanana nti mpulira nga nsubwa nga neegomba ngamba nti kale singa mubaddewo nimulaba ku baganda baffe osahaba bali naye ate nabbi agamba baganda be hata osahaba babuuza ya rasulallah alasna ikhwanuka ffe tuli baganda bo binagamba nti antum ashabi mmwe muli mikwano gyange almuslim akhu almuslim muslimu gana muslimu naye nabbi ye ayina baganda babenkizo bali basahaba be mikwano bukwano naye ayina baki ayina baganda kagamba bamama nga ya rasulallah bebaliwo baganda bo nagamba nti no alladhina yatuna min ba'di bebajja okubanga banzikiriza nga basiraamu naye nga tebandabyeko nibankola ki nebanzikiriza alladhina yu'minuna bilghayb nokiza nabbi Muhammad nga tutomulabyeko ate n'omwesiga nga bala baaliwo ba Abu Jahali nga tebagaana okubeera nti bakkiriza omubaka Muhammad byababuulira byabagamba okukola ng'akoze n'ebyamagero nga balabirako ddala nyine bagaana naye kati so baana bantu abo insha allah sallallahu kize ffe baganda b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusobola muga nti ya rasulallah kaifa ta'rifu man yati min qablika min ba'dika buteba onotegera abantu abo banajja oluvannyuma lwo basiraani
n'agamba nti no araaitum in kana rajulu lahu khair mulamu tasi omusajja abeera neki n'eŋŋamiya oba embalaasi ng'embalaasi ezo nga zirina ebikomo nga baziwunda ala yarifu kaira nga ezimu zirimu ebikomo endanga tezirimu bikomo gutusobola kwawula ezo nti zirimu ebikomo so nagamba nti no ummati yati yauma alqiyama qurra muhajjalin umanga ejja kujja nga balina ebikomo yani ebinyuma okusaidi wano wonna min haithu tabilugha alwudu wudu yaninga ekolaki yaninga etuuka so kikulu nnyo obeera nga ofuna wudu jjukiranga ate olaba era awo nyinyini mokusitama tugamba nti singa omuntu asoma eddweri emala osoma ofuna wudu njikuwaddengaho omwaka sinika message nabeera nga agikola kinga ganti nze nkimanyi inshallahu taala natunula mu ggulu allah amuwa ekyengera kyokuba nti ajja kuyingira allah ajja kumuwa omukisa ayingire mu miryango gyejjana haithu shaa awaana abakoze eki bwakisoma bwati namaana atunula mu ggulu oba kisoma busomi eri hadith egamba natunula ku ggulu natunula ku ggulu ngaagikoze ki ngaagisomye Allah agenda kumusasira Allah subhanahu wa ta'ala abere nga onakulira kubera muga nti ejja n'emiryango giijo londa ngo gokola ki gwosimye obere nga okuyingiramu so mbutufu wudu kigambo kinene nnyo kubanga ejjana kisumuluzo eswala kisumuluzo kejjana kyokka miftahu sala alwudu ekisumuluzo kyesala yewudu so wudu tukitwale nga kigambo kikulu nnyo era kyokola nti nomaka muhammadi sala salama abeerenga ayogera ku bukulu bwa wudu adanga gwe ali muzuno mwezi gwaki gwa ramadan yabagamba nti masahaba be nti no ala akhbirukum bima yamhu llahu bihi alkhataya wayarfau bihi darajat abange mu basiramu babweddeyo ku nsonga allah mwasitula amadaala ate nakusongola kamaki amadhambi go osahaba ntubuulire nabagamba nti kisooka mulimu isbaghi lwudui ala almakarihi okufuna wudu mukaseera kaki akazibu yakhayoza okukeera kumakya ng'ojje ku baana bamu atali bafumbo naye kati nga bafumbo nga gwe mwana umaru omufumbo waliwo okukera okufuna wudu nga wudu eri ena ya mubiri nogamba nti ayambambe bazina fajiri kyokka wudu yo namba si ya kitundu eno ey'emikono nagamba nkole ntya kati singa ofuna wudu mukaseera akazibu n'ogifuna mu mbeera ey'obunnyogovu embeera ey'okusoomooza gumu ku mulimu allah gwakusasirirako nabeera nga akusangako amadhambi go alina akusitula maki okukaluubirizibwamu okuliwo okwo okufuna wudu mukaseera akazibu buli omu amanyi kubanga waliwo empewo webeera ennyingi nogamba wallahi mpulira namazinga tya olwo owulira nga toyagala kuva mu buliri otoyagala nava mu buliri owiri badde okyagala okuwomereza oto tukyakola kitukyakuayagala kulya ddaku naye ate to tukyamuluma agamba nenjagala kusaabako kati newerekereza nozukuka nofuna ewudu nosaala subhanallah awaawo allah ekyo akusangako amadhambi go alina akusitula amadala mubukkiriza kati nga gwe omuntu ali mwezi gwa ramadani yokwata mulimu gwo mpsoma nagamba nti no wantidhari sala bada sala n'okufuna omukisa nobeera mu masjidi essala eno nekusangamu nayo nekolaki nekusangamu abantu amuyina omukisa nti osobola obeera mu masjidi nosibulukiramu ku magaribi nobeerawo abantu amu balina endowooza gyendowooza nti sintuufu abantu amu balowooza nti omuntu bagenda masjidi abeere nga soku masjidi jabeera munaku naye omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahaba yitibwa wahshu bin harbi sahaba nibwegamba nti mbeera wala yatta hamza ena complain nagamba ya rasulallah inna naakulu wala nashba tulya naye tetukkuta nolya emmere naye nga tokolaki nga tokkuta oba sikyo tetunyirira naye nga tukolaki tulya nabe nagamba nti no laalakum taftarikun oba mwewukana nnyo nga mulya naliira eri noli neri nagamba nti no ijtamiu fi taamikum wadhkuru isma llah yubarik lakum llah muliireeko waki wamu
musajja ng'omugagga nga ggwe singa ojja n'olya kawunga nga kefumbye mu kusibulukirako naffe abanaku ne tukulaba nga kokola ki nga koolidde njagamba haji mukwano gwange omutima gujjatebenkera naye buli wobeere wakaawo tulowooza nti masijidi otaddeyo menvu 2 guli mu kulya nkoko eri okiraba akafu yatuwadde ekitalo eri yategese basimati akalungi koyina kase ku masijidi okalyeko neki ne bantu abatayina Allah agamba nti nno yuti'una at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira abantu abo baliisa emmere eri abantu mikwano gyabwe basamba bali masijidi si mikwano gyo wa yatima mulimba mulekwa mutubamanyi wo asira n'abantu ng'embeera ekoze eki batabuseeko ayinza babadde ng'omugagga niba Ramadhan oyinza banga emaali ye bagibbye bizinensi ya covid yamukuba n'akola ki neesaanawo najja asibukire mu masijidi yes kubanga kyekifo ekimwanguyidde ate asubira ajja asangawo akantu kanasobola okubeera nga nzakiryo n'omuntu mulaba nanga gwe omugagga osibukiddewo mu masijidi olesa riziki ogiri wano waki wamu omulala naye agenda kukwatibwa ensonyi nagambye olaba agigundi aliriddeawo naffe katugenda kubanga agigundi ayina emikwano ayina abantu basobola nti tugenda kusibulukira waneeno ate niwogende waka eyo n'osibulukira eyo n'opinduka tarawo esobola okukulema ko bona omalanga ayagituwo nga akugamba nti nekati onogenda ku muzikiti eyo osaala ekiro waneeno abantu bebantunyumyanyumyamuko onyumirwa ebiriyo notajjanamukitarauja naye ku masijidi alhamdulillah bakuwa kamere kati nitini nolyako waliyo nabakutira ddala ne kutuugi nosobola ofuna osaraki tarawehe ngoine baganda bo ati bakuzamu ne morali yes morali musibulukise maze okusibuluka kati mugenda kusaala so sikkanyaze na muntu agamba nti nno abaddira ku masijidi bantu abanaku abalanze ngamba nti okujja ku masijidi kuyunga luganda n'okufuna empisa aba abantu mu famire zimu omwana omu emmere agirira mu kisenge omulala mu ddiiro niba baswankula tojja kumanya abantu abamu kati ngezabuza baira ku luseniya omulala asoosera wati emmere nawunzikayo n'amaana amansa muli obukyere kati singa baba bagikuzirira ng'ogizaamu ogenda kuddamu empisa ogambe nti emmere tebagizaamu naye oba oli wekka ojja kuba n'emisa mingi onakulala ogenda okulya n'abantu abalala bagamba obaavaawa atagenda mupisa waki tayagala gweole emmere amalusu go balo bawogazeemu mb'omansango maluddemu oyo wali omansozeemu kati so bakusalama yayinga atamagenda sahaba n'entoolamu yaayo kisinziira era waliwo akitolanga bwogirayo bwoti aba n'atoola obulungi abalala balisa emikono 2 naye musajja musiraamu abalala basajja bamu ba aji balaba ki ng'aliisa kkono baba muwadde ennyama mbwakwata mukano kasala ng'aliisa ki kati so bwembeerako mu jamaa emuirako wamu musobola otegeeza empisa nga zitya empisa ng'ezo biidhinillahi subhanahu wa taala so mu ramadani lyako ne banno mulyeko mwenna nzolo masjidi agenda ngasubirako nasanga bagweza kawunga wasanga bagweza akawunga okyanyu genda sibuluka eza kusibuluka neŋŋamba ngende mu hoteri ngule emmere mbutuufu wangende masi nemmere wanja akawunga kaabwe bambi no nakamala sala ndi awo nkolamu kazikali zange ndaba ngende mu hoteri omusiraamu kyava nsimba esowani ebijjajjawo n'akawunga n'aginteera ki nagitanga musheekh bambiryako wallahi bambiryako munaye esadda saafuna empeera kitegeera mubutuufu era nawalizibwa nendi akaki nolya ku mmere yaabwe enda ku mmere yaabwe kati so nibambi nabo baasanyuka kuba ndigansabyanenge gyatambula ava ekampala tugula akawunga tagala kukola ki tagala biryayo ate nga bo eri emmere yaabwe bo bagimanyi yes so kati mu ramadani fuba nnyo ogendeko mu masijidi yo osibukireyoko kubanga masijidi yo baavu nga tebena byakusibukirako bisaddakeyo ogende olireyokko oli ebiri byewataddeyo biwataddeyo kati ofunyemu embeera ate nokusibuka osibulukiddeyo ate era nga nabbi byagamba nti nno ijtamiu fi taamikum wadhkuru isma llah yubarik lakum llah muliireko waki wamu edda bakadde baffe bayiranga ku lujjuliro nange balaba omwana asimba olukono nga bamuteeka ekitoze kyettooke nga kimwokya
ngamuteekamu mpisa kubanga ajja kukula omwana ayigulize ng'alya bwasimbanga omukono ng'aba wagutema ng'aba yagutema bonna abaana bateekamu ki teekamu mpisa kati so mu ramadaani ng'eno kigambo ky'okuliisa abantu n'ekigambo ky'okufuna widhu tukitwale nga nsonga nki nga nkulu nnyo 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 inshallahu taala era buli mumala kusobola okukola mu ramadaani eno baba mbayinza okuga nti lwakina gwogedde naye olutalo lw'ebbadiri olutalo olwasooka mu busiraamu Allah lwayita yauma alfurqan olunaku lyewula akati w'ekirungi n'ekibi lwaliwo mu mwezi guno ogwa ramadaani gwali mwezi gwa ramadaani olutalo lw'ebbadiri basahaba balwana basiibye oba just twali mu mwezi wayi mwezi gwa ramadaani ni Allah nga tatanakulalika kusiiba nga tekunajjamu kati musiibe naye nga bali muki mwezi guno gwaki ogwa ramadaani akati mwezi guno gwa ramadaani wanga aljihadi iliwo emirundi ebiri olwo jihadi nafsi omuntu banga akola ku mutima gwe kola emirimu emirungi ne jihadi eri eya kulwanisa abantu abeera bayikiriza obusiraamu nga zombi zeetaaga kubanga omuntu atalwanirira kikye taba namakulu abatalaga nti akyetaaga tukirwabe tutyo abatalaga nti akyetaaga oba yeesa ekibotte era yeesa ekibotte yenyini kati so jihadi okuba eriwo omwezi guno ogwa ramadan kitegeeza nti waliwo emirimu esobola ogenda maaso nga jihadi nga kiri mwezi ogwekino gwaki ogwa ramadan kati mu jihadi mulimu empeera za mirundi esatu waliwo empeera y'omuntu ayitibwa almurabit alladhi yamutu fi ribat almurabit kiva mu kigambo rabat kiyinga bw'onoosiba engamiya ku nkondo otesobola kuvaawo kali omuntu nga bamutaddeawo akuume sikulanga omuntu ajja n'alumba obusiraamu kigamba ye aliwo nga noza askari akuume sikulanga balumba obusiraamu kati omuntu oyo ali mu kifo nga tavaawo ng'akuuma obusiraamu tebufuna obuzibu hatha huwa almurabit yemuki murabit kati omuntu oyo murabit musoma yagamba nti kullu mayit yukhtamu lahu amaluhu illa alladhi mata mautan fi sabilillah nti omufu yena yena bwafa alekerawo ogaba n'empeera kayumala obwanga wadde osaala ng'osiiba bw'ofa Allah tabalambu n'okyasaala essala biba byakoma byengenze nabyo naye ono ye murabitu asigala Allah kyambala empeera nti akyasaala era akyasiiba era buli kyonna kyayingakola nga ibada asigala akyafunamu empeera ila yaumi alqiyama Allah akimuwanga ajir almurabitu ye muntu nga ali mu kifo nga wala atuuze nga amagye ag'obusiraamu oba amagye kadise mu mbeera ng'eno omuntu wa UPDF ng'akuuma eggwanga singa bakikola lilla kati amagye ago tugiziba gagezi gali ku nsalo ya Uganda ne Sudan nga gakuuma sikulanga omulabe asala ate Sudan ajje mu Uganda kati kivunule biteke mu context ey'obusiraamu kati hatha huwa almurabit ye murabit so singa omuntu yabeeranga murabit ng'ali ku nsalo watavaawo akuuma busiraamu singa wawo bwetawazze abeere ng'alumba oba ategeeze banne oba alumba anti almurabit omusirikale yesi yewe biragiro omukama yamwe ebiragiro nti agenda wali ojja kubeera wane kati singa omuntu afiira mu mbeera bwetyo ey'okukuuma alribat kitegese bulungi omuntu oyo asigala akyafuna empeera ez'okusiiba ez'okusaala nizo zonna ate era murabitu masoma yagamba nti nno ribatu yaumi khairu min ibadati rajuli 60 sana nti okugenda n'okola omulimu ogw'okukuuma ensalo z'obusiraamu olunaku lumu ofune empeera zo ziri nnyingi oba oli mulamu oba ofiiriddeyo wabula gwe okuuma ensalo z'obusiraamu ofuna empeera okusinga omuntu ali awo ng'akola ibada emyaka 6 nga tali mu ribat so ribat yaumi wa layla khairu
min ibadati rajul 60 sana nti ono muntu akoze ebintu ebikyaliwo bikyaliwo ebintu ebyo antugambe kifo ky'obusiraamu so Allah alam amanyi baba so taputira Islamic states ni Muslim states of course antu mu Uganda tekiriwo ni Muslim kisobanga kikolachi soberanga gyekiri wano mu Uganda tekiriwo abafunye chance nge bagenze bayinza okumanya nti naje ebiri ebintu atujigera engeri global television igira iri global etwala ensi yonna so it's better ndibanga tusomesa ebintu ki byonna inshallah taala namukiriza omulungi alaba GTV program Ramadan special yeri mugenda maaso tuli ne Sheikh Damdia Yusufu okuba ku saa 10 ez'olweggulo ate nitufikira ddala ku saa 11 ate programu eno ebeera era ku saa 11 ez'okumakya ate era okutuuka ku saa 12 nga twekkaanya tuyiga tumanya obusiraamu bwaffe ligompya n'omusiraamu abadde omupya n'oyiga abaddemu mu ddiini nga tolina kyomanyi era obeerako n'oyiga n'abaddemu osobola okubeera nga wabyerabira era nitusobola okubeera nga tubikujjukiza mugenda kukkiriza katono nnyo tugendagendako mu omulamu ate tukolemu mu kitundu ekyokubiri nkwanirize mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu yaleero ya Ramadan special mbebaza mwenna abakkiriza tutambule ffenna olunaku olwaleero ate era balina kimwayizeemu mukola kyamakulu nnyo era kyattendo wabula mbajjukiza nti gwe wenna alina ekibuzo ky'obuuza gwe wenna alina support ky'ogamba okuwa GTV era bw'otunula ku mabbali awo waliwo akantu akalaga nti support ddala programs beera nga supportinga ddala programs ku lulwo si ku lwaffe wabula ffe kyotuyambako ekyamaanyi kubeera nga Allah akuyisizaamu kubeera nti programu zaffe zeeyongerayo wabula obe waddeyo ku lulwo era nga embeera ozifuna ku lulwo mbajjukiza nti alina ekibuuzo nayagala okuba nga alina kyayagala okuteesa mu programu eno ya Ramadan special 075140538 ate tubeere nga tujja kuba tubulisikenya sindikako WhatsApp bajja kubeera nga bakuddamu biidhni subhanahu wa taala nam katudde waseeka ate tumalirize programu yaffe ey'olunaku olwaleero nam seeka kitundu wetubunzikidde programu yaffe mu kitundu ekisoose badde tulina metuzenze nga tutanya almurabitun alladhina yamutuna fi ribat abantu abo nga babatadde mu kifo okukuma ensalo z'obusiraamu ensalo oba ez'ekifo ky'obusiraamu bamurabitun abogambye babeera kati ku mulembe gwaffe guno eno oli olinga ye bamutadde okukuma ebyobusiraamu munamateeka kyasobola okubeeramu abo staberanga ayina fulfilling condition yoga nti akikola tatakivaako tatagenda kukola bintu birala tugeze singa babagenda nti omuntu ebintu binaku zino biri fomu tugeze nti omuntu akuuma kifo kya muzikiti ngera tagala alaba omuntu ajjo banabbaako nabeera nga ataddewo surveillance nga alabawo sawa bina ng'abeerawo budde ki mariamegejetumuwa.com waliyo abantu kati nga tebakyakozesa galimanya agalingawo ng'ebintu bya bongo bamanyi nti nga bintu bya bongo bintu bayita batya bakanso baloya nga newaali basiraamu badallah batereddewo omugongo alhamdulillah by the way mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadithi gye yasoma n'agamba nti la yukulam ahadan fi sabilillah tomuntu singa alumwa mu kkubo lya Allah nabi n'agamba nti nno wallahu a'lam bima yukulam fi sabilillah Allah yamanyani alumiddwa mu kkubo lya Allah kitegeeza nti maybe neno ribat Allah azza jalla yamanyi almurabit kubanga we believe in technology okuba nti advancinga bikyuka as long as afulfills conditions okuba nti nakuuma ekifo kino nti tekifuna buzibu abeera akola ki naye atuuka mu ribat eno allahu alam so Allah yamanyi abakoze ki aludde mu kkubo lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga abo bonna naku n'enkomerero Allah kubanga abawa security yani abenga bali bulungi era nga bo tebalina mu kweraliikirira
kati nga muganda famulala era atola ku GTV olina okwegendereza aqida yo kubanga enkomerero bena bagenda kutuuka jabbera nga omuntu alina obusiraamu alinga akutte eryanda mu ngalo ze nga abanga ali buusabuusa bwatibangiragala ogwa naalizaako eno nakola takama embeera nga nki nga nzibu nnyo kubanga saawa zino kyangu nnyo omuntu okusinza seeka okusinza seeka atya okusinza kitegeeza bwe kiti kakangeze ebagamba nti nno allahu akbar nga ndi ku dduuka bwabanga allah ddala yasinga obunene aba asinga n'edduuka lyange era mba nsobola oliggalawo nga ndi mu kisiibo nengira n'ensaala naye bwe mbanga nyina endowooza egamba nti nno edduuka lyange lisinga allah nsigalamwenviirawo bwe nti nze ndiisa allah si yaliisa ngenda kufubuziga bakasitoma nsigala mu dduuka lyange kivala eri obagamba nti no assalatu khairu min annawm sala esinga otulo kitegeeza nti bwebanga esala esinga otulo wede tukuwoomera tuveemu ogenda osaale naye bwebanga otu tusinga essala sigala wakoze eki nga weebase togenda eri kubanga otu tukola ki tusinga kinene kakati nayo kitegeeza ki nti omuntu oba asinza seeka asobola okubeera nga ye kyamugambye naye kibanga kikyamu ye agoberera buki goberezi abantu abalala bangi abasobola okutuuka nosinza amajini kubanga abamu basheekhe babifulanga asomere majini naye ngaate ayagala bamusinze abantu nakolaki nabeera nga abatomeza okunyumirwa kikyakola nekimunyumirwa nakinyumirwa ate natandika okukyuka endowooza ye netandika okukyuka ngaate bwe yali akitandika ekitandika agamba nti kino kyengola kyekikirizibwa mu busiramu kalinga bwala wali omuntu asaala ejjuma nagamba nge nesaala ejjuma kubanga basaala ejjuma imamu nabanga sisaala tajja kunsaalira so yerebedde embu nno ayinza okufa nga tatafidde wana wali imamu woono kyalo ekirala gye batambulamukolako niwe wabeera nga gwosaala allah ng'akulabe niwe noofiira wano oba noofiira eri allah jaita banakolaki banakusalira abanakutereeza so kati tubeere nga tutegedde nti allah yatulaba okusinga ebitonde ki ebirala era allah agamba mu qur'ani nti nno wakulla insanin alzamnahu tairahu fi unqihi buli mwanadamu allah yamussaamu ekamera muno mu nsingo yo ekulaba bibyokola ki bibyokola ekulaba nga wavudde ka ng'osiibye oli mwana muto nodda ku ssomero eyo newefuula nga atali musiraamu noolya ebyokulya bano nalegera banne bwaibanga mixed bana batali basiraamu nga balya buleke noolya kati ate bwodde waka newefuula nga gwasinga ennyonta gwasinga enjala era oyagala bintu byakusiburukkirako kuba mukadde otati tyakulabye eri bikolaki biryeni allah yakola kyakulabye fain lam takun tarahu wede allah tomulaba fainahu yaraka allah yakolaki allah yakulaba akati so mukusinza allah kati omuntu asinza bakadde be alya ddaaku naye akusomero naalya nga tatasinzamu allah nadde ono neyosibulukuka era ye nebamanya nti omwana afu yasiiba ekisibo yakimaze nako ne bambigana tusei nafuna challenges ze kati so buli omu allah abeera nga amuteekamu nokukamera muno muki mu nsingo yo era obanga oyagala okukola omulimu mungu aleme gulikodinga kyolina okukozesa kimanyi okusa trick etya osalako nsingo yo kubanga ensingo lwe lugambo ejja okukuloopa awo genda okola ebikolebwa obuki bulungi nga allah yateekamu nena akalikodinga nga tekaliimu kava muddi ng'ofudde akati muganda afuuno obusiibi akitegee nti kunaku n'enkomerero naye waliwo basahaba babuza mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana tunafuna omukisa ogugolaba ku allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu eno golo ya buli muntu yenna omusiraamu atali musiraamu olaba ku allah yakutonda fene bitukolirira niboga nti zinwani yajjana enkumi yabeno ojja kulaba oyo eyagikola allah twamulabako nga sinakujja kuno ku nsi era allah agamba nti nno waid akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala nti mujjukiremu allah bwe yajja ku adamu abantu bajiva ku mugongo gwe allah nabeera nga abeeraga
واشهدهم على انفسهم الله نبيرanga aberaga nababuza nti no alastu bi rabbikum sinze katonda wammwe ko bonti bala mutufu dala yegwe katonda wachi katonda waffe Allah subhanahu wa ta'ala awuze emyoyo gyaffe before nga tonazaalwa actually Allah yategeka bamanya bagenda beera ngale Adam tana kujja kuna ku musinga tana genda mu jana yakyo bona awo nyini Adam alayhi salam walabira nga Allah yamuwadde emyaka 10 ukiraba nga atala mbazukulu ng'omwana Dauda ajja okufanga ine emyaka 5 Adam n'agamba ya Allah nze nompa emyaka 10 bulamba ono n'omuwataano ndi mugabi ya Allah kyenkoze omwana ono mugabiddeko emyaka 5 ku myaka gyange abeere nga alina 10 anti wabanga yabadde na 5 no yalina 4 namugabirako 5 naweza emyaka 9 kati Adam alayhi salam nimamugamba nti wajabat kikakase agate kinabuzi Adam alayhi salam fanasiya wa nasiya dhurriyatahu Adam namane yabyerabira kati Allah yamundagano ya myaka 10 yukira nti malaika tesobola kutwala mwoyo gwa nabbi pose omugamba ko nti owaayo nkola ki nkimya omwoyo gwo kati aba alina emyaka gye 95 amanyisigaza yaga nfe Allah ge yansuubiza nga malaika mauti yewuuyo emugamba nti nno onzikiza ntwala omwoyo gwo hapana nze Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah tawakana kundagano ye nze Allah yampa emyaka gyange 10 ate kati gonkimanyi naye 5 namugamba emyaka 5 wagijjako n'ogigabira Dauda namugabirirako waze simugabirangako yerabidde kiri Allah kyamulaga n'akyusa kakati bwe yeegaana jjukira Adamu wali wemuwerayo yali mwoyo tatanagenda mu mubiri kati bwe Allah amufudde muki Adamu fanasi Adamu neyekola ki neerabira kyuvala Adamu bamujjawo omwoyo ng'alwana nabi kyagamba nti nno fanasi ya Adamu yeerabira emyaka gye gyena obeera ng'afiirako wanasiya dhurriyatahu nikidda ne mu baana be nabo bakola ki naffe nokunafuula okufa kivala omwana Adamu baba mujjemu emyoyo ng'akyalaja eddunya nkyagikola ki akyagyetaaga tonnamatira ate toyagala navaako kuvaako era bw'olaba omuntu akugamba mbuno nti oyagala okufa mugamusaamu nyagazi nebisoka mpemu akadde sijja kuddamu kati ntya oba omu oba muki aba munyiivu kayasobanga nti ya rasulallah hal nara rabbana tunafuna omukisa ogwolaba ku Allah subhanahu wa ta'ala basoba bakolaki babuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nababuza nti nno hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamari nti mufuna obuzibu mukulaba ku njuba oba ku mwezi bibanga ebiro laisa dunaha sahab nga teriyo bire kubanga owakalina alaba enjuba kyokka yona omutali mukasesera naye akolaki naye alaba ate nga wagirabya mukaddeke kamu eri position yemu kati so nga mu ddungu lya Arabia watali nnyo nsozi oba osobola bulungi omuki enjuba omwezi kibala tusobola okulaba omwezi kubanga bo byererezi so ffe tulina ensozi nyingi kakati nabbi nabagamba nti nno kadhalika bwekito kijoba kunakula enkomero yunadi almunadi yalhaqa kulla ummatin ila ma kanu yabudun nti kunakula enkomero abantu bonna bajja kukoolwa babagambe nti mugende ewo gyebalinga musinza akati abantu abali bagamba baani kunakula enkomero mukozi ojja kukoola buli omu ng'awulira bagambe nti no kullu ummatin ila ma kanu yad'un buli muntu agenda gyelinga asinza bano abali abatambulanga n'emisalaba natooka n'okufuna ntako omusalaba abagoberanga emiki emisalaba nzikiriza endala bagoberere emiki emisalaba gyabwe hatta kijja kubeera waawo bajja gubaleetera kubanga bagomba okusimba emaki emabega era olwokubanga Allah yekka ye katonda omutuufu abo bajja kugenda muki kumuliro jahannama gwa Allah subhanahu wa ta'ala awo namala abantu abali basinza al awthan abamasabo n'amasanamu nabo bagoberere amasanamu gaabwe bagende muki jahannama ogwa Allah subhanahu wa ta'ala
nabo bonna abali basinza amajinni kubanga kunakulenkomera Allah agenda kubuuza bamalaika abantu bangi nnyo awuza nti nadde mu kirooto ndaba malayika neŋŋamba bineeno ago majinni yabajjaga nti bal kanu yauduna aljinna ya Allah bali basinzanga majinni sife malayika sife tukolaki kubanga bamalayika la yaasuna allaha ma amarahum ma yumarun malayika tesobola jemera Allah malayika ejje gambe kino genda okabulya jjajjawo mbuno ofukamire ofune emikisa munadde nneawo nebase kijena ngamba nti no nga temulima bijja kati ngendeyo mbitakuleko tino nfune emirembe kivola anoonya omulimu eyo liba jinni malaika kisobola beera ngaeragire ekintu kigambo jemera ku Allah subhanahu wa ta'ala yekiyinza okugamba kidda ku Allah yo malaika ziri programmed yafaluna ma yumarun zo zigonde Allah kyakola ki kyamera aziragidde era bunakula enkomero bano abaawozanga ebintu ng'ebyo bajja kujja bagambe nti ya Allah malaika yaŋŋamba malaika zibagambe nti nno mulimba balkanu yabuna aljinna mwali musinzanga maki majinni abasinga mumwe kati so buli bamu abamajinni abasinzanga bakabaka abasinzanga bakulembeze abasinzanga biki bonna abamayinja emiti ginnakayima abo bonna bagoberera ebiki ebitundu byabwe kakati watabiqa hadhihi al umma منها منافقوها وسقلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ngabuni muna abanafusina ngaba kama furaji ngaba baliyo ngabakola ki bebuzabuza kakati yukira Allah gamantino ma kana Allah yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah tataswa leka bakirizanga bana baliyaho paka bwasengejjamu ebirungi mu bichafu baka wajjamu ebichafu ebisejje baka wasengejje ebichafu nasigaze ebirungi kati Allah ajja kubeeranga nga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abasiraamu n'abanafusi wanga munafusi tasinza musalaba wadde wali abasiraamu era nabo banafusi oba yafira gye bali nga musiraamu naye nga akasente koto tomunyumiza sente akambwala yeba abantu bangi bawo n'agamanyiza naye musiraamu naye gasifuna bulungi sente naye kati bwendi nfuna nemuvaamu ati minza ekikulu kye kyali si ddiini si mazima kabeere mu bulimba kasitabeera ngaafuna kaki kasitabeera ngaafuna akasente nabeezaawo obulamu bwe nga ye bwalaba kivola kibi nnyo omuntu okubeera ngaomuntu agoberera hawa nafsi omutima gwo kyekukola ki kyegugaba wanga bwona ogobera omutima gwaganye ebintu byedduniya eno gujja kusuula mu buki mu buzibu era Allah agamba nti nno afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa olaba omuntu oyo agoberedde omutima gwe nga katonda we nga kigumuganga kyakola oli ono mukakoddaga naye omutima gwe mpuliranga gwalimba kati omutima gwe gwina okugamba ebigambo olina kuza ebigambo bya Allah obisengejje obeere okola ki ogobekirwa bere ekirungi so mu Ramadani eno beera nga wetraininga olekerawo ogobera omutima gwo kubanga al-islam maanaha kitegeeza al-istislaamu lillah ntobeera nga oleka byoyagala nokola Allah byayagala kugamba obusiraamu oleka kiwandyagadde nokola kiri ekirala olwokubanga omutonzi kyakugamba yani obusiraamu olina okuwakanya endowooza y'omutima gwo nokola Allah kyakola ki kyayagala kati so abantu abanafusi n'abakkiriza yesigala ngakola ki nga bali awo nga bali waki nga bali wamu bwebanabeera mubeera bwetyo Allah ababuuze nti nno Allah abajjire mu kifaananyi allati la yarifuuna kyebatamanyi yira Allah twamulabako luli eri twagambye olunaku lwa Nu'man kati Allah yakira ekifaananyi kyekyotakola ki kyebatamanyi bagambe nti no naudhu billahi minka saba Allah kusingiza si yegwe Allah katonda waffe kakati bamwegane naye nga ye mutuufu ya Allah ababuuze eddoboozi babuuze nti nno hal bainakum wa bainahu ayatan ta'rifuna Allah mwina kyemumanyiddeko bayogere nti nno assaaq kisitagenda kuvunula kakati mumbeera bwetyo wayawma yukshafu an saaq wayud'auna ila sujudi fala yastati'un obanabeera nga kibikkulwa entumbo ya Allah subhanahu wa ta'ala
abantu bonna bakole kibavunname abalinga bavunname ebituufu abaasalanga ku lwa Allah bajja vunname ebituufu abaasalanga bamutende nti nno akola ibaada nyingi nnyo bamutende okumanya eyo omuntu bwato ye kulama diwanagana ogenda nga bavunnama emigongo gyabwe nga giringa ng'emiti nga gidda gitya nga gidda wegiti ekyezerana bavunname bo tebajja kusobola kuvunnama anti olwokubanga bakikolanga si ku lwa Allah bakikolanga bantu babalabe bantu babalaba dda kyaggwayo kibantu ino bba ne ikhlas bali bakola omulimu lillahi subhanahu wa ta'ala so bo bajja kubeera nga balemererwa abaana abirawo nga tetebavunnamye bajja basena babateeka muki mu jahannam ya Allah subhanahu wa ta'ala osage bana bakkiriza bajja okugenda mu jjana inshallah tasaba Allah take mantu abo bakkiriza bajja okufuna kula enkomeero ya Allah tuwa abantu take mantu avunna makulu Allah subhanahu wa ta'ala nwana ku nsi abagonvu jali na ogenda kukkiriza tugenda kutuwa ebigambo ebisemba ebiri subhanahu wa ta'ala ate programu yetu galona ddala nga sibirira omusiibi ali eyo ensonga y'emirimu emirungi muganda waffe atulaba nga toli musiibi nja kusibira okugambo kamu aka al ikhlas okutegeera ani gwosiibira ani gwokolera omuki omulimu manyi tutasobola kulimba mutima gwo ogwo ogumanya amaki ogumanya amazima wadde ogezaako wakanya kati so mu ramadani eno tereza enniyayo ni Allah subhanahu wa ta'ala era ng'osiiba lillah so newobeera nga wasiibye naye ng'oli mu takisi nga tembadde nkufa teri akulaba tojjawo bindaazi kulya kubanga oli mu takisi teri akolaki teriakumanyi anawegera nti mene gundi alya era bwokijjayo efaanana nga bana babulijjo naye bano okuta oli mutima ogambe nti wallahi kino nkikola Allah yankolaki Allah ye abeeranga andaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulala nti yiga okukolayoko omulimu ogukweke kolayoko ibaada nga gwekaweka gwagimanyi gwe ne Allah subhanahu wakati wo ne Allah olaba osinga bwotambula nolaba omuntu ng'asabiriza ku kkubo n'omusaddaakira ng'oli wekka ndabanga ego omulimu Allah yekka yabagumanyi naki kiba wakati wo nigwowadde ne Allah so nokuba kati tuli mu mbeera za social media nebiki nti bantu bagannyo ibaada zonna babeere nga bazipo nebyakutubya babeere nga kagamba nga buli omu abiwaana muwaane nti nno shekhe mmanyi nnyo tulina okukola nnyo ibaada zino ez'okwekweka ez'ekyama akasekureti k'okumanyi nti kano kange Allah kanasumula nga biganye Allah swala zo nga zirimu nnyo okulowooza osaala ozimba nnyumba naye nga kulaba ofunyiza n'emikono nga tokola ki katoliiwo kati obayo ne kano kakiba kewakola emabbali eno obeere ngaosobola kukasumulula kanyulize zino ibaada ezikoze eki nabba nga nkomaawo amanya mbadde Sheikh Damulira Yusufu waddaawa ku ttwali yaffe eryekakiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiriza nkwebaze gwe wenna abaddeko nga wekumidde ku GTV program ya Ramadan special gwete wetamudo olunaku olwaleero kakasabaako kyojjamu ku mirimu emirungi gyokola mu mwezi guno gwa Ramadan yongeramu okubeera nti ogikola lillah gikole ku lwa Allah tokola kusanyusa balala ng'omutaali eyo ng'osiiba kusanyusa bakadde bwa kikyuse siiba ng'osiiba ku lwa Allah byoteekeddwa okufuna Allah yabimanyi ng'osiiba mukadde olasobola kubeera ng'abikuwa nti wabula Allah yakiteekateeka nabigenda yitira mu mukaddewo ate ebibeere nga bikutuukako so nkyuse nniya tetukola mirimu gye tukola gyonna mu kisiibo nga tugikolera abantu wabula twekolerere nga tugikola ku lwa Allah kubanga ffe tugenda okanyulwamu kinnoomu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.